Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics UBOS kirangiridde nti kyagenza okufundikira okubala abantu ng'abantu ebitundu 99 ku buli 100 babaliddwa. Ebitonotono ebyakafulumizibwa w'ekitongole ekya UBOS biraga nti ku buli bantu 100 abali mu ggwanga lino omuntu omu yekka y'atabaliddwa. Omusasu waffe Joel Odungu Davis katuwa ebisingawo. Dr. Chris Mukiza Ndatira nga yesenkulu w'ekitongole eky'ebibalo mu ggwanga ekya UBOS mu kwogerako ne bannamawulire agambye nti newankubadde bayongeddemu ennaku 6 ez'okubala abantu waliwo ebitundu ebimu ebyabadde ebikaluba okutuukibwamu era nga n'ebitundu ebirala abamu baaganye okubabala so nga ate ewalala babadde bali ku mirimu ne batasobola kubalibwa. Dr. Chris Mukiza era nnyonnyodde nti UBOS esuubira okufulumya ebisookerwako mu alipoota y'ebikubala kuno ennaku z'omwezi 24 omwezi ogujja ogw'omukaaga so nga ate alipoota endala esuubira okufulumizibwa nga 24 omwezi ogw'omwenda. Olwo nno alipoota enzijuvu yakufulumizibwa nga 24 Desemba 2024. Ono era atubulidde nti waliwo n'enteekateeka mu mwezi ogw'omusanvu ey'abakungu ba UBOS okuddayo mu bitundu gye baakoze okubala abantu okwetegereza oba ddala ng'ebyavuddeyo bano ebawandiise ababayambyeko mu kubala kuno bye bituufu kiyite post enumeration survey. We give people opportunity to be counted. We gave, at first we told them look for your LCs. When you failed, we added the numbers of senior management, every person attached. So if you have not called and you wait, because yesterday I had somebody on, I think the presenter, saying that they never counted me. Where were you? You wait for us to close and start throwing mud at yourself. We gave the numbers and many people called during the other extension. Now we close, you are shouting that we have not counted you. And yet there are the people who are not even opening the gates. Okubala abantu kinajjukira ntwatandikanga ennaku z'omwezi 10 omwezi guno era kwalina okukomekerezebwanga ennaku z'omwezi 19 wabula ne kwongezebwayo okutuuka ennaku z'omwezi 26. Dr. Chris Mukiza agamba nti newankubadde ebitundu ebimu byayongezebwamu abantu waliwo n'abamu ku bawandiisibwa abataakola buvunaanyizibwa bwabwe bulungi. Cities whose households are together will do maximum 150. Then the sparsely populated one's going to Nakasonga, Noya. For you to reach another household, you have to get means and move. So those ones we allocated them between 70 to 80 households because there's a lot of time we take to reach another house. But here, you are here where my brothers stay here in Kifumbira. One household is intertwined with another, you are quickly. Moreover, the household is one member or two. So that's the residence of enumerators, and they want to be paid before they have done the assignment. If you have workers that you do like that, then you are very lucky. But for government, it can't be like that. You have to work, show the output, then we pay you. Kurasi BSFM, Dungu Davis, ku UBOS, mu Kampala. Akakiiko ka Paalamenti akalondola ensaasaanya y'ensimbi z'omusolo kakizudde nti eddwaliro lya gavumenti ery'Entebbe eriyitibwa Entebbe Regional Referral Hospital teriyina kifo kya njawulo kiterekebwamu ddagala eryonoonese. Eddagala eryo literekebwa mu sitowa y'emu n'eddagala eritannayitako. Mu nsinkano y'akakiiko kano etudde ku Paalamenti enkya leero abakulira eddwaliro eryo boogedde kati nti tebalina kifo obayinza kutereka ddagala eryonoonese. Avunaanyizibwa ku sitowa y'eddagala mu ddwaliro lino Kizito Ismaili agambye nti ensimbi entono eziweebwa eddwaliro eryo tezisobola kuvaako nsimbi za kuzimba kifo kya njawulo ewaterekebwa eddagala eriyiseeko ennaku nga wokka we basobola okuteeka eddagala eryo ye sitowa y'emu omuli eddagala erikyali eddamu. So, who is in charge of storing these drugs? Account officer, please respond. Yeah, Chair and members, the pharmacist who runs the hospital medicine is here. And give us an explanation. And as you give an explanation, take note of the risk assessment of this, where the auditor noted that there is a risk of cross-contamination and dispensing, stroke issue of expired drugs, thus causing a health hazard to the community. You already have issues of staffing. Now we are seeing you giving expired drugs to your people, to your patients. Response, please. What happens is every month we carry out a physical count for our stock, and we identify items that are about to expire, and we isolate them from the main store. However, the challenge is we don't have a separate room where to keep them.
Abakakakiiko kano okuli Susan Amero Mbako omukyalo wa disitulikiti Amuria wamu ne Hope Grania Nakazibo Mbako omukyalo wa disitulikiti Mubende balabudde nti kano kandiba akakodya abakulu abo ke batteze okufunirako ensimbi nga bazijja mu ddagala eryo. Saying the store is small, why wouldn't you put them somewhere? Because you can still go and account for them and show since they are expired. Why are you failing to separate them? That sends me to think that you keep them there because you want to smuggle them for non-suspecting clients, the expired drugs. And that is a possibility because you have kept them there. It's very, very possible that you are giving people expired medicine. Can I respond a bit? Yes, Honorable Grania. Madam Chair. Madam Chair, the auditor stated it clearly vis-a-vis the section 8.2 of the ESMS that he observed that the store had expired, not recorded, not separated. Mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 Ssaabalirizi wa gavumenti John Mwanga yakizuula nti eddwaliro eryo lyateekateeka okuŋŋaanya ensimbi akawumbi kamu okuva mu balwadde abeesobola mu kitundu ky'eddwaliro eryo ekya private wing wabula lyakuŋŋaanyako bukadde 681 bwokka. Ku nsimbi ezo ezikuŋŋaanyizibwa abakulu mu ddwaliro eryo bagambye nti kwe kuva isasula ensako y'abasawo abakugu abapatanibwa eddwaliro eryo. Mu mwaka ogwo olw'ensimbi ezeeveera abakulu mu ddwaliro eryo bagambye nti abasawo abamu tebaafuna nsako yaabwe n'ekiteeka abasawo abo mu kasiti y'abaga kennyini n'okusoomoozebwa mu mbeera z'obulamu. And the few that you have cannot get the allowances. Meanwhile, they are very overworked and very demoralized because how can you, and this is 45 million, you failed to pay 45 million as allowances to this staff. So we need to know what is the status quo. Accounting officer, what is the status quo for this staff that you did not pay allowances for the year under review? Then Dr. Nsubuga, you can respond to this because you are the office bearer now. Yes, what we have done is for the staff who had this, we have over time been paying them. Eddwaliro eryo mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 lyaweebwa embalirira y'abawumbi 8 n'obukadde 291. Dr. Jebbi Nsubuga omu ku bakulira eddwaliro eryo agambye nti okweveera kw'ensimbi eddwaliro eryo ziryayiteesetese okuŋŋaanya kyava ku mbeera y'ekirwadde ekya COVID-19 bwe lyafuulibwa erijjanjabirwamu ekirwadde ekya COVID-19 era abantu bangi ne balidduka. That is 68% performance under NTR. Why did you undercorrect and what are the sources of your NTR? Accounting officer? Chair, this hospital was made as the current director said. It was opened in 2019 at the regional hospital. Then in March 2020, it became the National Treatment Center for COVID. So for the 2 years of 2020, 2021, 2022, it did nothing but treat COVID patients. In August, Obwakabaka bwa Buganda bukakasizza nti bwakukolagana butereevu n'essiga lya Uganda eddamuzi okunyiikiza obuweereza obwekuusa ku bwenkanya mu kkooti ez'amateeka. Obuweereza buno obwakabaka bwagala busookere ku kkooti esookerwako ez'ebyalo ezimanyiddwa ng'ebitaawuluzi okuyambako mu kukendeeza ku misango emingi egyetuuma mu kkooti bannansi ne balwawo okufuna obwenkanya. Bw'abadde asinkanye Ssaabalamuzi ku kitebe kya kkooti enkulu mu Kampala, Kamalabyonnabuganda Charles Peter Mayiga agambye nti okwongera amaanyi mu kkooti z'ebyalo ebitaawuluzi kyakuleetawo emirembe mu bitundu ne mu byalo n'okutumbula enkulaakulana egasa abantu. Ekyandeese wano kwabadde kuwanyisiganya birowoozo naye nga kyavudde mu Ssaabalamuzi ku ngeri gye tuyinza okweyambisa enkola eyaffe ennansi mu kugombolola embiranye ezibeereyo mu bantu mu kutabaganya abantu ababasoowaganye nga tweyambisa enkola ezaffe eziri mu nnono n'obuwangwa bwaffe. Era Ssaabalamuzi munnyonnyodde nti mu Buganda waliwo enkola ey'ebitaawuluzi. Okutaawulula kwe kulaba nti abantu ababiri abalina ekibasoowaganyizza bakkaanya. N'ekigambo ggombolola kiva mu kutuuza abo abalina ebibalwanya ne mubatabaganya ne batuuka ku kukkaanya. Era muyitiddemu n'embuga ya Kisekwa bwekola. Embuga ya Kisekwa eyo gye tuwulirira enkaayana mu misango gy'ebika. Kale bw'ebanga enkola gye tulina mu mateeka ebala enkola zaffe ez'obuwangwa n'ennono nti ntuufu era ziyamba
kijja kukendeeza ku mugugu oguli mu kkooti. Katikkiro agambye nti ng'oggyeko kkooti z'ebyalo, kkooti z'amateeka nazo nnungi era zisaana okukozesebwa okumalawo endooliito n'enkaayana mu ggwanga lino, n'asaba nazo zongerwemu amaanyi. Enkola eno mu Buganda yadda nnyo, naye Ssaabalamuzi bw'ayagala ogireeta mu nkola ey'amateeka nga bwe gali mu kkooti, kijja kuwewula nnyo kkooti, kijja kukendeeza emisango, kijja kuleeta okutabagana mu bantu, era kijja kuba musingi mugumu ogw'enkulaakulana. Abantu bwe baba n'ebintu nga bayawumba buli kaseera nga basoowagana, enkulaakulana tebeerawo. Kubanga era bw'oba okayana ne muliraanwawo, ky'oba oyagala okukola toyinza kukikola. Okikola mumaze kutabagana n'okukkaanya. Naye singa tukikola mu bitawuluzi, magombolola, ne mu mbuga zaffe ez'enjawulo, ate ne kkooti ez'amateeka nga zikirabye nti enkola ey'ekinnansi ntuufu, ndowooza nti Uganda ejja kwongera okukulaakulana, era ku lwange ne ku lw'abannange be nayise nabo tugenda kuwagira ekirowoozo kino, tugenda kwongera okusisinkana tulabe bwe tunaakitambuza, abantu bafune obwenkanya, ffenna tusobole okukulaakulana nga Uganda yeeyagaza. Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Owiny-Dollo agambye nti Uganda yakufuna ku bwerero mu kisaawe ky'amateeka n'obwenkanya eri abantu bonna, ne yeeyama nti agenda kukolagana n'Obwakabaka mu kaweefube ono. You are all, and the people of Uganda, we are all familiar with the court system. We call it adversarial system. A system where if I take you to court, I want to win, I want you down. A system which, using some other expression, is winner takes all. A system which is largely brought to us by colonial government and was imposed on us. A system which operates as if before colonial powers came here, there was no justice system in our country. There was no justice system among our communities, among our peoples, among the different societies. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa, ddembe lyo ery'obwebange. Amasika ga gavumenti gakakatako okola emirimu gyago nga geetengeredde nga munnamateeka Hamza Ssekidde bw'annyonnyola. Akawaayiro nnamba 92 aka Constitution kakugira Parliament okukola etteeka lyonna erigendereddwa okukyusa oba okusazaamu oba okumenyawo ensalawo ya kkooti gy'eba yakola olubereberye. Era singa Parliament eyisa etteeka erifaanana bwe lityo, omuntu yenna wa ddembe okwekubira enduulu mu kkooti etapula ssemateeka n'afuna ekirangiriro ku ddyo nti limenya ssemateeka era kyamu. Ekibinja ky'abalamazi abakristaayo 83 abatambuza ebigero okuva mu bulabirizi bwa West Buganda ekyaleero kisimbudde okuva ku kanisa All Saints mu Nnyendo mu kibuga Masaka nga kyolekera ekigwa ky'abajulize Nakiyanja ku kijjukizo ky'abakristaayo. Bano ne balabulwa era ne babuulirirwa nti tebagenze kulambula wabula okutunuulira olugendo lwabwe ng'essaala era beewala emboozi eziyinza okubaawula ne Katonda waabwe. Omusasi waffe Ssaalongo Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Bw'abadde asimbula ekibinja ky'abalamazi bano okuli abaawule bassabadikoni ababuulizi n'abakristaayo okuva mu bussabadikoni bwonna mu bulabirizi bwa West Buganda mu kusaba okubadde mu kkanisa ya All Saints mu Nnyendo, Provost wa Lutikko y'omutukuvu Paulo Ekako, Reverend Canon Eliabu Nkambo Mugerwa nga yakiikiriddwa omulabirizi wa West Buganda Right Reverend Henry Katumba Tamale, abalamazi abagambye nti okugenda bagende Namugongo naye kisaanye bakomewo nga bakyuse mu neeyisa olw'okulamaga kwabwe lwe kujja okubeera n'amakulu. Simugenda kulambula bulambuzi, temuli balambuzi, temugenda nga balambuzi, temugenda nga bagenda okusuubula obulamu bonaabona lwa Mukama waffe. Ntunuulira olugendo lwammwe ng'essaala, is a prayer, yessaala gye weetabamu mpanvu nnyo eyinza okubeera ya nnaku 5 ng'oli mu kusaba, otambula ng'osaba,
si kutambulira mu mboozi ezikwawula ku kusaba. Akulembeddemu ekibinja ky'abalamazi kino Reverend Philip Grace Kambugu musajja takaaba yeebazizza nnyo omulabirizi wa West Buganda Henry Katumba Tamale gw'agambye nti abakoledde ebintu bingi, abawadde ebbaana n'abawa ne kitsi n'obuyambi obulala bungi, ne yeebaza ne Canon Patrick Simbo ow'Ekijabwemi eyabasuzizza n'okubalabirira. Ekibinja kino kirimu omulamazi asinze obuto Sempija Aloysius Kevin nga kaana ka myaka 12 nga kano kagambye nti kasomera mu P5 mu Kamazzi Primary School e Malongo Kyazanga nga guno mulundi gwa kusatu nga kalamaga Namugongo era nga kagambye nti ku luno kalamaze okusaba abajulizi basobozese bazadde baako okukaweerera mu ssomero eddungi ate ery'ebbeeyi. Gasooka nasaba nfune engoye n'eggaali saabifuna, ogwokubiri nensaba nfune engoye n'eggaali, engoye nazifuna. Kati ku guno nsaba Mukama ampe amagezi banteeke mu ssomero ery'ebbeeyi. Ekibinja kino kigenda kuvulumulako erukaya era nga wano wekigenda okwegattirwako abalamazi abalala abakristaayo okuva mu bulabirizi buno obwa West Buganda. Salongo Tom Sange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ate abalamazi abatuuse Namugongo okuva Mbarara boogeddeko ne Kyabasa ne bategeeza nti basuubira Katonda okubaanukula olw'akaweefube ono okubanga bannaabwe abalala bangi abazibalamaga babalaze bye bafunye. Ekibinja kino kitegeezezza nti kizze kiwulira ebyewuunyo okuva mu bannaabwe abaasooka okulamaga abaasalawo okutambuza ebigere okuva mu bitundu by'Embarara nabo kwe kubissaamu engatto ku mulundi guno. Ebyo nga bikyali awo, Reverend Father Dr. Nicholas Kiruma avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu ssazzekulu ery'e Kampala bw'abadde akulembedde mu misa ey'okusaba okwa Novena yeekokkodde abantu abalookeeralookera n'ebintu by'ensi eno abalookalooka olw'ebintu by'ensi eno ne beerabira okutya Katonda. Buli muntu alookera ki ebyokusigalawo. Lookera, we seek beauty, we seek goodness, we seek truth, and all these three things are found in God in totality. Yoyo wokusigalawo bwe guba mukwano onoonya ogw'okusigalawo, bwe biba birungi onoonya eby'okusigalawo, bwe bubeera bubalagavu onoonya ogw'okusigalawo, ne byonna ebyo biri mwani? Biri mu Katonda, because God is beauty, God is truth, God is goodness. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Tom Senkungu annyonnyola ku bulwadde obw'ebizimba mu bakyala. Ebizimba ebiyitibwa fibroid mu bakyala abantu bangi batera okufuna ebintu bino ne batabitwala ng'ekikulu. Kale ate ng'obubonero bwabyo bwangu nnyo obutandikirwako. Katugambe omukyala ogenda n'olaba ng'olubuto lunene okusinga bwe lwalibadde, ate nga bw'olukwatako owulira nga lugulumba lugumu okusinga bwe lwalibadde, olusinga owulira n'ekintu ekiringa ng'ekikutambula kubanga ekizimba kino olusi kigirina n'ekigejja bw'okyekubira sayidi ne sayidi ne kiba ng'ekitambula mu mubiri gwo. Ate bwe bagenda mu nsonga ziba nga omusaayi guba mungi nnyo, balwamu nnyo okuvaamu, olusi baziddiŋŋana n'okulumizibwa ennyo nga bali mu nsonga ezo.